All right. Ntandise bwenti. Buli mwana Uganda gy'oli ng'oyagaliza eggwanga Uganda emirembe era ng'oyagaliza Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II obulamu, nkusaba bwokera ku makya okufukamira okusaba Katonda Ddunda Namugereka awanga alalamula emirembe gyonna, sabira empologoma ya Buganda mu ngeri yonna esoboka. Naye nga sinagenda kweyo ensonga, ngenda sooka okuggyawo amawulire agatambula ku social media gonna mu bufunze. Empologoma ya Buganda Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II tannakisa mukono akyaliwo, naye ng'era embeera ye tewoomya nakabululu. Yensonga lwaki ku Sande mu Bulange Mmengo saasobola kujja nga nkyali mikwesese okulaba nti nfuna information gye nsobola obbawa musooke muveemu okutya n'okubuzibwabuzibwa okugenda mu maaso. Njala tegeeza Abaganda ne Bannayuganda mwenna baagala Buganda, baagala Uganda nti empologoma ya Buganda Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II tannakisa mukono akyaliyo, naye ng'embeera si nnungi. Yensonga lwaki mbasabye buli muntu yenna teeka Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II mu ssaala z'osaba ku makya, z'osaba mu ttuntu, z'osaba akawungeezi, z'osaba ng'ogenda okuwummuza engalabiyo, teeka Ssaabasajja Kabaka mu ssaala zo. Olw'ensonga nti gy'okoma musabira ne Katonda kennyini gy'akoma okwengeriza abalabe be basobole okuba nga babinyika mu nsuwa. N'olw'ensonga eyo njagadde okulongoosa empewo ng'obudde bukyali nga sinagenda mu maaso, mbategeeze nti Ssaabasajja Kabaka nga bali biitingana ku mitimbagano ne mu kwesesa eyo yonna mu Kampala wa no, Ssaabasajja Kabaka tannakisa mukono akyaliyo, naye ng'embeera ye yeetaaga mu ssaala. Kyonna ekiraba kizzeeko nja kuba mbategeeza, newankubadde nti z'obuvunazi wange nabwo eyo ez'omumbago bazikyappa, ninjala bategeeza nti empologoma ya Buganda ekyaliyo, naye embeera si yeeyo ennungamu obulungi. So musabire mu ssaala zammwe buli omu waasobola okumusabira, ate nga musaba Katonda asobole okuzuukusa amaaso g'abantu abamu abaateekebwako akatambawaala ak'ensimbi ezigenda ze bakokebwa okuva mu gavumenti nga babalowoozesa nti buli kimu kiri mulaala, so nga ate embeera nga bweri si bweri, kubanga embeera ekituufu tewoomya ddigobe. Ngenda babuulira emboozi zino naye saagala muntu akaaba oba saagala muntu akusa maziga, olw'ensonga embeera bweri si nnungi. Awo nno nga maze bategeeza ku mbeera ya Ssaabasajja Kabaka, njagala musooke mutunulire bulungi nnyo ensenga we zigenda mu maaso, olwaleero nga sinagenda wala. Okubuzaabuza ku social media, ku mainstream media e Uganda kungi nnyo. Amawulire mangi agatambula agabuzaabuza okuggyawo ekigendererwa. Naye nsaba Ddunda Namugereka Katonda awangaala n'alamula emirembe gyonna, okozesa obuyinza bwo wadde lweyagaliza nnyo okulutta kitaawo. Ekitongole ekya BBS Telefayina n'ekitongole ekya CBS FM n'abakikulira n'abakikolamu nga tebasobola kwogera mazima gakwata ku bintu